njagala tambula Yesu. Kitalo nnyo kiddalo ddala ekya maama wa Fake Fameka we twogerera ssaawa zino eno wali akatambi akasaffeesinze era ndowooza famire ye yesobodde okubeera nga gifulumya naye akatambi ako Fake Fameka we yakalabye olunaku olwaleero wali kulumbe Luweero asobodde okubeera nga akaaba amaziga ajjukidde obulumi maama we bw'abadde ayitamu kugambye kansa bulwadde bubi nnyo vidiyo yonna ngikuletedde mu maaso awo ogenda kubeera nga ogirabirako awo mu comment section njagala ffenna tutayipinge RIP Jacqueline maama wa Fake Fameka naye nga tetunagendayo vidiyo eno madde nsaba osooka ogimpereka like oba omaze subscribinga weegatteko omukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye waliwo vidiyo eya surfacinze eya maama wa Fake Fameka kugambye eyabadde ayita mu bulumi before nga tannaba kubeera ng'afa era nga nkugambye painkillers zibadde zituuse ekiseera nga tezikyakola kwe kusalawo ndowooza n'agamba nti no oba Allah n'asalawo n'agamba nedda omwana ono alina okuva mu nsi eno era nasobola okubeera ng'akola ki amugyawo eno bino nyaga tugyetegereze bulungi ogambe byaddala mwana boy buno bulumi nange badde sikyasobola okubeera nabwo njagala olabe maama wa Fake Fameka ng'agezako n'okutambula n'ebiganda kikongo n'omukyala just of recent ndowooza mu February ya mwaka guno ng'abadde musanyufu ku kivulu kya Fake Fameka video yino sooka ogirabirako bwe tolerabira okusubscribinga njagala tambula Yesu. Muzanya ku Yesu Kristo. Bade mbugoba sitani mugoba n'ebibye byonna mbyegaana akkiriza Katonda Mukama yantunda yamponyeza nampa obulamu oyo gwe nsinza Yesu muwonya olaba kakati nentambula Alright, olunaku olwaleero Fake Fameka alina kyakoze ekyewuunyisiza ensi yonna asobodde okubeera nga appreciatinga maama we omuto osobola omuyita anti we mu luzungu ngeri gye batera okukola ki engeri gye bateekawo obwo obusosoze ffe mu Buganda tugamba maama muto maama mukulu naye mu bazungu omanyi bagamba anti Fake Fameka asobodde okubeera namu appreciatinga mujjukire bulungi zino n'omukyala eyamukuza nga tamanyi na kumanya Fake Fameka either agenda kufuuka star oba agenda kufuuka musawo nga just akuza omuntu. By the way, such people are blessings to our lives. Era gwe atanna subscribing simanyi ky'olinda subscribing asooka olabe Fake Fameka speech ye gye yogedde ku anti we. Okusookera ddala ngenda kwebaza ssenga wange ono okufukamira si kizibu ono alinga maama waatali manyi nti nolinayo maama omulala kubanga ssenga wange ono eyankuza nga maama ngenda bugenzi ne mulabako oluusi nembeerayo okwo ne time esinga obunene abakimanyi nti mpa Kawempe Kawempe gye nali mbeera nali sibeera wa maama wange Kawempe nali mbeera wa ssenga wange era gye nakulira.
Alright, taata wa Fake Filmmaker omuto tusobola omuyita taata muto tumuyite taata in-law kale simanyi na ngeri gisobola okumuyitamu naye nga ye taata wa Gift muganda wa Fake Filmmaker. Mujjukire Fake Filmmaker maama waabwe yabazaala babiri era nga buli omu ndowooza ne taata we naye nga taata wa Fake Filmmaker kigambye okubeera nga mba yapula oba yafa agamawulire ngenda kusobola nga nkola ki nga basakira tuwere nga tumanya taata wa Fake Filmmaker omutuufu abeera wa naye nga oyo taata we asawa zino yabadde abeera ne maama wa Fake Filmmaker era mubeereddewo kama mbaya ne mbaya in all the ups and downs era Fake Filmmaker bambi olunaku lwaliro asobodde okubeera nga mu appreciate nga bambi okumubeererawo omukyala nga mulwadde gwa kansa ebyaddala okubeera naye ekintu ekyo kizibu nnyo mu abalina abalwadde babasobola okubeera nga mutegeera biki ono omusajja byabadde ayitamu oba ne Fake Filmmaker lwaki yavuddeyo namu appreciate nga video yino gyerabireko. Fake Filmmaker njagala nkwebazeemu ssebo ak'ensusu weebale kukyusa maama wo ku birooto bye kubanga nze Fake Filmmaker okwagala nanze ne maama we namusanga muzigo ng'ali kansanga ate era nga Fake Filmmaker namusanga nga tanatuuka waali kubeera nga musajja muyimbi wa Uganda naye yafuna ekitone kye nekimutuusa wekimutuusizza nga njagala maama we wabula nga ninaako obuzibu bwonna era mutabani wange Fake Filmmaker nkwagala nnyo obulamu bwange bwonna nga bwe mbadde njagala maama wo kuba kati yanvudde ku maaso numiddwa nnyo bannange era ndi mu kunyolwa kw'amannyi nnyo n'olw'ebigambo ebyo nakutuse nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo kujja mwebale nnyo kubeerawo ku lwaffe simba omwana gwe yanzaalirawo oyo bannaye njagala ntwale ddala nnyo okwebaza mutabani wange Fake Filmmaker agaziyenza muzaala kuba namusanga naye nze nzaala Gift webale nnyo Fake Filmmaker okutubeererawo ebbanga lyonna nga totwekanyiza nga buli lunaku totugaana totugamba nti no otugamba yes ku yes bannange siina nnyo kyamaanyi kyembadde mpanasimbwa wabula okumuwa omukwano bannange nsaliddwa nnyo mukwano gwange era nnumiddwa nnyo mukwano gwange atasobola kuzzikawo bakubanze mukama we nayo neyofi n'olwekyo nsaba Fiiku mumulabiku ddala mububuulirire kubanga kindamu olwaleero gye buvuddeko twafunamu obutakkaanya nze ne muganda wange ono obutakkaanya bwe saategeera bulungi naye we nanoonyereza oluvannyuma era gwansinga mu nze Wembule twafuna obuzibu yaviirwako muganda we kyekye nategeera Wembule yaviibwako muganda we nga bwe mubimanya ebyaffe eby'eki najja mu lumbe lwa muganda wa Wembule nga bwe tuli wano ekiro kya leero enkeera nesobola kuziika era saaliwo mu kuziika